Akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi kayingidde olunaku olwokubiri nga keekenneenye emisolo emipya gavumenti gyeyagala okuleeta mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 era ab'ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga ba Uganda Manufacturers Association basinkanye ababaka ne beekokkola omusolo ogw'ebitundutundu 5 ku buli 100 gavumenti gweyagala okuteeka ku bizinensi eziweza emyaka 7 nga tezikola magoba. Kale bw'ogamba nti ojja kuteekawo omusolo ku kampuni already nga tekola magoba oba oyongera kuginnyika. Omusolo ku nnyingiza gusasulwa bizinensi zokka ezikola amagoba wabula gavumenti egamba ti kampuni ezimu zibuzaabuza ebitabo byazo ne zeefuula ezitakola magoba ng'ate ku bulimba kwe batudde kuziteekako omusolo guno. Ekyokubeera nti tuwa omukisa Uganda Revenue Authority egitunule mu bitabo bya buli munnamakolero oba buli kampuni yo ezuule oba mulimu ssente kubanga omusolo bagusasulako nnyingiza. Amateeka agafuga omusolo gagamba nti bw'okola amagoba lw'osasula omusolo. Wabula bannamakolero bagamba nti kisobokera ddala bizinensi okuweza emyaka egyo nga teraba ku magoba ne bawa ekyokulabirako ekya kampuni ekola emmotoka za Tesla mu Amerika nga bwegutya omusolo guno gujja kutta bizinensi nnyingi. Kale kyekyo kitwagala okugamba tetwagala kwekweka musolo nitwagala bakebere mu bitabo bagulabe. Mu ngeri emu basimbidde kulya omusolo ogw'ebitundu 5 gavumenti gwetadde ku magoba oba kiyita interest za banka z'ebweru eziwolako n'ensimbi. Naye kati erinetteeka eryazze ery'omusolo nti ssente bazijengeko omusolo tubadde tutangaaza parliament olwaleero nti kijja kukosa ssente eziva ebweru zituleeta wano zituyambeko kuba ng'eggwanga tetunaweza ssente zimala oba banka zimala zetusobola okujjamu ssente ezo. Bannamakolero bagamba nti kigenda kulemesa banka z'ebweru okuwola ensimbi ekintu ekijja okukonzibya ebyenfuna kubanga eggwanga tukyalina challenge eya capital mu ggwanga. Ssente ezirimu ntono nti companies nezisinga banks ezisinga ssente bazijja bweru. Ku musolo ogwa nusu 2 ku buli liita ya petroli ne diesel abamu bagamba nti kigenda kuvaako okunaabuka kwa ssente za Uganda. Omusolo ogutyaliko kalumanywera gwe musolo ku buveera n'ebintu bya plastic ebirala guno gavumenti eyagala guve ku $7 ku buli ttani gudde ku $1500 ku buli ttani. Kino bannamakolero bagamba nti gavumenti ebawa kiremya. Moses ategeka ssente w'ekibiina ekitaba abakola plastic agamba singa omusolo guno guyita kampuni nnyingi zigenda okuggalawo ng'ate zibadde ziba bannayuganda emirimu. Tutunulira omusolo guno nti bwe gujja nga teguli defined bulungi okumakinga sure nti gusurviving a business gugenda kusa amakolero gonna gagalewo naye tosobola kufiirwa industry eri mu packaging industry ekolera value addition ku products kyenkana ku products 10 ku 10 value addition evira mu plastic direct tosobola kutambuza amazzi juice butunda nga tolina plastic. Tani gyobadde osasula $7 n'ogiza ku $2,000 tulaba nti kino kinene nnyo margin nene nnyo. Wadde nga gavumenti eyagala okulinyisa olukuumiro lw'abakozi abalina okusasula omusolo ku musaala kiyite peeyi okuva ku abo bafuna $23.3 gudde ku bafuna $33.3 gume eyagala olukuumiro luno olutandikire ku $5,000 tikubanga mawanga nga Kenya wali ku $67,200. Ffe tugamba nti gwongereze ddala gutuuke ku $50,000 ensonga nnyangu. Kenya bw'ogattagatta Kenya bo bali ku 6 n'ekintu. Wabula omukugu mu byenfuna Dr. Paulo Kyalimpa agamba nti emisolo tegisaanye kweraliikiriza bannayuganda singa gavumenti ekakasa nti egenda kugikwata bulungi okubatuusaako obuweereza. Ekikulu nnyo kiri nti gavumenti eteeseewo enkola oba amakubo agafikisinga leakage ebintu byonna ssente ozibulira nga tezikoze makulu kazongedde kukulaakulanya eggwanga nga corruption. Ku musolo ku mafuta Dr. Kyalimpa alaze okutya nti abali mulimu ogw'okusaabaza abantu bagenda kukozesa omukisa guno okuduumula ebisale nawa gavumenti amagezi okubalondoola ennyo. Bwekiriwo nti yadde gavumenti eyongezaako ssente entono siringisi nga 2 ku lita bano aba transport bagitwala nga advantage ne bapaaza ebbeeyi n'erinnya waggulu nnyo. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.